Kakati omulalu yagenze n'agulira omwana we eggaali. Omukyala golaba oyo mu katambi akagaali kakutte kake era ng'akagulidde mwana we. Omukyala oyo mulalu nga bw'omulaba bw'afaanana be bano abalalu abatambula ku makubo be mulaba nga yenna ayambadde akagoye agatategeerekeka nga mulalu. Ssente ono omusajja z'omulaba zaali mu kubala, ze ssente omulalu ono zazze nazo okugulira omwana we eggaali. Mukazi wattu abadde asonda 10,000 ze babadde ndowooza bamuwa oba ne zaalonda ku makubo ng'azitereka ng'ekiruubirirwa ki kyakugulira mwana we eggaali. Era eggaali gy'olaba gy'aguze si ye yakuvuga oba ye mulalu, ye muwa bigere atambula okuva wano mpaka Masaka, wabula omwana we gw'agulidde akagaali. Omukazi ono nze neewuunyisizza okuba nti yagwa eddalu, oba ki ekyamusuula eddalu, oba alina ebikolobero bye yakola, oba mulamu nga si mulalu, oba mbega kyonna kye kiri, naye embeera gy'alimu okuba ng'akyajjukira nti alinayo omwana, okuba nti embeera gy'alimu nti mulalu, okuba ng'akyalina omutima ogw'amaama mu ye nga gwo tegulaluka nga tegufanga. Omukazi ono yeewuunyisizza abantu bangi kubanga n'abadde atuuse ku dduuka ng'ayogera bulungi nnyo n'abagamba njagala ggaali. Ne bamugamba oyagala ggaali ki? N'abagamba njagala ggaali ya mwana. Ne bamugamba oyina ssente? N'abagamba ye nnina ssente. Ne bamugamba sooka olete ssente tulabe. N'akwata eno mu biveera bye no mu bigoyegoye bye n'aggyayo akaveera kabadde ka white nga kajjuddemu ssente bwa 2,200 na 1,000. N'agamba njagala ggaali ssente zizino. Ne bamubuulira ebbeeyi. Kati omusajja amukwatidde eggaali gy'alonze n'agimuwa, eno bali mu kubala ssente. Omulalo ono z'aleese atwalire omwana we eggaali. Kati mwe abamu abali eyo abalamu, abaana bammwe mwabasuula, mwe muli bulungi e Kampala, abaana mwabaleka mu byalo bali eyo babonaabona, tebalina na kyakulya, tebasoma, naye nga mmwe bamaama muli eno Kampala muli mu kweyagala mukuba mabaala. Naye omulalo wuuno abalazeeko ti newankubadde nti mulalu yagwa eddalu, akyajjukira nti maama, akyajjukira nti alina omwana. Kankutuusako vidiyo eno ogyerabireko, nkusaba ogimpereka like, itambule tuke ku buli muntu vidiyo yiyo. Anaye mugana mukole nabaka buli muntu kamula bakukuba bali musente za mmoja mukulu. Uno mama tena kavuya mwana kagari, mchana una kavuya mwana gari. Uno. Akakaja wana kagari. Kuna asina. Asina. Side sibahawa. Wamaita lisitiwa akubuuziza lisiti yaki mukoye service bulungi unogumala mukolere service bulungi omukyala agambe gunogumala wabuuna aguze eggaali yagiguze mwana we gwe maama omulamba tonabaguye mwana weggaali buuna agiguze buno yegulidde ese nekiba ekifaananyi tewali embeera guze eggaali ya mutabani wa kakati omukyalo ono mulowolereza kibadde ake kubanga nze sijja kubalimba agimmenye omukyalo ono okuba nti
newankubadde obwongo bwe bwavaako asula ku kkubo alya ku kasasiro naye akimanyi nti alinayo omwana. Mukama Katonda akola ebyewuunyisa. Mukazi wattu asonze obusente bwe obw'ekiralu obw'ekikazi n'agamba nti nedda ninayo omwana kamusanyuse newankubadde nti seesobola. Ono gwe bayita maama omutuufu. Agambe kansanyuse omwana wange yadde seesobola. Bangi muli eyo kummwe Katonda yabawa ssente, yabawa buli kyetaagisa okulabirira abaana bammwe naye mukaabya abaana bammwe amaziga. Basajja bangi muli eyo temwagala kulabirira abaana naye ng'obusobozi mubulina. Basajja bangi mulekedde abakazi abaana naye nga temukyabalabirira naye ng'obusobozi mubulina. Bamaama bangi musuddewo abaana bammwe ne mubalekera bakitaabwe naye nga bamaama mmwe muyina ssente naye nga tosoboladde n'ogamba nti koddeko emabega oyambe ku mwana wo gwe waleka ebbali. Naye omukazi wuuno yagwa eddalu alya ku kasasiro kwasula. 1,000, 1,000, 2,000 ze bamuwa zaalonda abadde azitereka ng'ekigendererwa kye kyakugula gaali agiwe mutabani we oba muwala oba mulenzi teryamanyi naye abadde ayagala kusanyusa mwana we. Newankubadde mulalu omutima gw'obuzadde gwo tegufanga, omutima gw'omuzadde tegumuvangamu. Kati kino kibe kyakuyiga omulalo ono abawe okusoomooza kungi nti ne bw'oba oli mu mbeera ki maama osigala oli maama, ne bw'oba oli mu mbeera ki omutima gw'omuzadde tegufanga eri abaana bo. Nze mbabuulira olaba omulalu asigala akyalowooza ku baana be ne gwe omulamu ate okitegeera. So baganda bange omulalu ono muyinza okumuyita mbega. Omanyi bangi bagamba nti abalalu bano abasinga obungi bambega. Obalaba ku makubo nga batambula naye nga bambega ba gavumenti nga balina be babega. Ekyo sikimanyi, sikirinaako bukakafu. Ate waliyo n'abagamba nti abalalu abasinga bali ku makubo basasulira ebibi bye baakola, basasulira ebikolobero bye baakola. Ekyo nakyo kituufu. Bangi balalu naye nga basasulira ebikolobero bye baakola nga bakyali balamu, ng'embeera gye balimu ebatuusiddwako ekagamba nga basasulira ebibi byabwe. Naye ebyo byonna tubiteeke emabega tutunuulire ku kikolwa ky'omukazi ono. Omukazi ono akuwa kyakuyiga kiggwe omulamu, akuwa kyakuyiga kiggwe maama eyakwata omwana wo n'omusuula mu kyalo, akuwa kyakuyiga kiggwe maama eyakwata omwana wo n'omulekera muganda wo n'obula. Omulalo ono akuwa kyakuyiga kiggwe maama eyakwata omwana wo n'omusuulira taata we gwe nodde eno mu mabaala kweyagala. Era omulalu akuwa kyakuyiga kiggwe taata atayagala kulabirira baana bo naye ng'olina ssente. Omulalo ono akuwa kyakuyiga kiggwe taata eyalekera maama w'abaana abaana nga ggwe oli eno opepeera n'abakazi balanga n'abaana tosobola dina okubagulira omugaati ogw'ettaano. So Mukama Katonda ono w'amaanyi era wa buyinza, tumugulumizenga. Omukazi ono okubanga bintu bya Katonda bizibu bibuzaabuza. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli nebaza nnyo mwena mwena abeekumira ku mukutu, abasubscribinga sako nammwe abalikinga, abakomentinga ne mutuwa endowooza yammwe mukola omulimu gw'amannyo nnyini ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukama Katonda abankuumire ate okuba nti ate abampeera gye musinga okwagala. Nabagamba nti asubscribinga gw'ofunamu, bw'osubscribinga gw'ofunamu. Ate naba kusubscribinga simanyi kikyolinda, simanyi ndowooza bw'oba wano ojja kgenda kuwa ngatto. Naye nga mwena mwena Mukama Katonda abankuumire, abampeere ebirungi, abampisize mu weekend ennungi, abakuume ku mirimu yonna gye muli. Mbaagala nnyo 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 nnyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli yaman, mubeere bulungi, mweraba.